Olwaleero Minisita w'ebyobulamu Dr. Jenrutha Cheng ategeezezza nga Uganda bwefubye okulwanyisa ekirwadde ekya mukenenya era ng'abantu abamulina kati basse nga newankubadde abasajja be basinga okumufuna n'okumusaasaanya. Kati okwagala okumanya Uganda bweyimiridde mu nsonga za mukenenya nate bazzeemu okutongozaawo okunoonyereza ku ndwadde eno ng'ebinaazuulibwa byakwanjulibwa eri eggwanga ng'ennaku z'omwezi lumu Desemba w'omwaka guno. Rita Nalukenge yabikuŋŋaanyizza Kabituwe. Okusinza kunoonyereza ku mukenenya kulaga nti abantu abalina mukenenya bakendedde okuva ku bitundu 18 ku 100 mu mwaka 1990 nga kati bali ebitundu 6 ku 100. Era okunoonyereza kulaga nti abantu abapya abafuna mukenenya bakendedde nga mu mwaka 2010 bali emitwalo 10 ne bakka ku mitwalo 5,13 mu mwaka 2018. Minisitule y'ebyobulamu era nsanyufu kuba abantu abafa mukenenya nabo bakendedde nga bangi babeera ku ddagala ne bafa ndwadde endala. Wabula ekisinga okwennyamiza minisitule eno kwe kulaba nti omuwendo gw'abantu abafa mukenenya balaba nga abasajja be basingako obungi. AIDS-related deaths have declined from 60,000 in 2010 to 23,000. Unfortunately, the MC it is men who are dying more, not the women. Minisita w'ebyobulamu Dr. Jenrutha Cheng agamba nti ekiruya kya gavumenti kulaba ng'omwaka 2030 we gutuukira nga mukenenya lufumo mu Uganda. We are implementing the Presidential Fast Track Initiative to end AIDS by 2030, which the President himself launched, and it is focusing on the 95-95-95 targets in the testing, treatment and viral load suppression cascade. Tino okwagala okutuuka kw'ekyo basazeewo okwongeramu amaanyi mu kulwanyisa mukenenya era minisitule y'ebyobulamu olwaleero etongozza kaweefube w'okunoonyereza ku mukenenya nga waakumala emyezi 6 ng'ebinaavaamu byakutegeezebwa abantu ku lunaku lwa mukenenya olw'omwaka guno. We routinely collect data on uptake of services from the health facilities, which comes through our systems that we call DHIS2. We also collect annual sentinel surveillance data from antenatal clinics all over the country and the sexually transmitted diseases clinics. Mukenenya si kizibu eri Uganda yokka wabula kyansi yonna. Buli mwaka abantu abapya abafuna mukenenya bali obukadde 2 ate bo abalina akawuka ka mukenenya bali obukadde 32 mu nsi yonna. Obulamu obwetaaga. Rita Nalukenge, Delta TV, Amasukulumu.